Tuvuddeyo nnyo ereza era banaye tusooka okwebaza nga we nabasaba mu ntandika ba sweetheart bi babes bi dudes bi hanks bi kapapala bi bawolesi bi tata byaffe bi mama byaffe bisenga byaffe ebizzukulu by'eggwanga lino byonna banaye tusooka okutuusa okwebaza kwaffe okubeera nti no banange mwawulira omulanga gwaffe mumanya nti President Yoweri Kaguta Museveni gwe tubanja era ne mukkiriza ne mumuwa akalulu. Mwebale nnyo bambi mwebalire ddala ba bebi kati mulimu gwaffe kumubanja bye tulina omubanja eno operation kwejja mu bwavu lweya lwa munyindo olwekulamu wekka bwe muteefeeko kulwana kulaba nti nno tukuba ababa sente zammwe ez'emiyogo eza parish development model eza women biki simanya gowa simanya biki ez'abalema kitegeeza mutukoze disservice. Era nze essanyu lyempulira wadde siri ery'amaanyi ennyo kuba nadde nsuubira nti tugenda kuwangulira ku kinaana naye bano aba BVK simanyi ababiyita batya ebyo ebyuma ebyakalimagezi byatukoze bubi nnyo naye whatever the case twawangudde with a 71%. That means bannayuganda baawulira bamanyi nti bukadde magezi tebamubuulira kikyamukaddiya. Ate era ne bamanya nti President Yoweri Kaguta Museveni mukufu aliwo kati kukolera ffe abantu. Jjajja azze eggogola yandisookedde ku abo. Ekyannumye nnyo okulaba nti nno mu ghetto tetwafunyeyo bululu ng'ate already mu ghetto omwo Museveni ataddemu obuwumbi n'obuwumbi bwa ssente. Abageto bawadde Kyagulanyi simanyi lwaki kyannumye nnyo era mpulira kikyannuma nnyo ng'ate tubawadde obuwumbiwumbi waffe Nzeyi Museveni abaagadde nnyo kati awo tulina okunoonyereza the issue is why where who what ze twagala answers okumanya lwaki era twagala agogole agende ng'agogola buli institution agende ng'atuyambako okugogola ajjemu ebisaaniiko ebirimu abantu basobole okufuna kye balina okufuna. Ab'emiyoga oba bakomaddyo abo okufuna nze sikyawulira nabafunira mu miyoga. Emiyoga gikyaliyo kati nakoma kuwulira oba gavumenti yetakyasobola biri mu byalo kati nze simanyi kati wonna owali ssente nga zigenda ku muntu wa wansi nga omuntu omunaku eyalonze President Yoweri Kaguta Museveni wensaba okugogola kutandike. Bano betuwa ssente z'enguudo ne bamala ssente z'enguudo enguudo ne bazibba. Ebyo bye twagala gavumenti etandikireko mu kisanja ekipya tulabeko ku njawulo. We tulaba bano njagala batukwatire ku bano aba Uganda Drug Authority abo abaddira amadagala ne bagatereka ne gamala okuwumba ne gavunda ne bamala ne bavaayo ne bagookya ng'ate amalwaliro agamu tegaliimu ddagala. Awo tugenda kuba tumanya nti kye twalondedde President Yoweri Kaguta Museveni kyekyo. Tunuulire bano abajja ku baana b'amasomero abajja ku bwana obuto zino UPEs USE ababajjako ssente ng'ate already gavumenti yateekawo enkola ey'okubeera nti nno abayizi tebasasula naye nga balimba gavumenti ne bakonkokutingawo abayizi abata existing amasomero n'okubeera ng'abazadde babatulugunya okubajjako ssente. Ebyo ebintu nsuubira bwe binaaba biteredde nga babitunuuliddemu nsuubira abantu omukwano gujja kudda. Naye nammwe abataalonze oba abatawadde President Yoweri Kaguta Museveni tekibajjaako kubeera nti muli bannayuganda. Era wadde nti nno mwalonze gwe mwalonze mujja gumiikiriza tubasaba mukuume emirembe mulinde paka owamwe waalijja kubanga kati ono owaffe kaabaweeko mulyeko nga wemulinde owammwe naye nga muli balamu nga naffe tuli balamu. So si kutujja kututeekako buliisa maanyi kyolwokubadde mwagala kukaka omukazi tebamukaka bamusaba mu mirembe. Museveni yamanya status quo nti abantu tuli baavu tetunafunamu. Wamanya nti abantu tuli baavu n'aconcentratinga ku empowering abantu bafunemu through circles and skilling. Waba ebyo yabitandikawo nga tanaba kufuna akalulu
kitegeeza ayagala ekintu kino akitwale mu maaso naye bannayinammwe abakutwalira muzeeyi bisaako ne babawa sente za ssaako ne muzibba luli nasabira bamalayo obukadde 10 naye kyammalako wuzu okulaba nti nno babawadde miliyoni 45 ani azibbye ezo zonna balance bye bitamisa gavumenti waliwo abalala be balimba ezageto ne bazibawadde ne bakwata bodaboda ne bazibagulira ne bazibawa tosobola kuyiyiza muntu kikyalina kukola omuntu atunuulira okusinziira mu nnyota ye n'omukisa gwe kikyanasobola okukola so senga gavumenti etuyambako president na intervening nga we yasabye Akalulu ne yeetuukira ku ground kuno tusaba Elise George alisitule ave mu biri ebyo bye bamuwudwinkinga nti tukoze nga tetukoze wemba Namyalo nzibye nkwataako va ku bino ebya malisi bye bapanga obupanzi omanyi bamanyi n'opanga ne batwala abantu mu kino president yakiwaayo bino gundi yakibbye president n'akiyingiramu nga we yatuukirira parish development model n'atambula wansi abantu ne beeyogerera nti twafuna oba tetwafuna awo tujja batumazeewo enkola ey'enguzi naye wetubadde tusootinze ebintu ebyo kitegeeza tulonze naye era tugenda kusigala mu miranga naye ng'ate ffe abazzukulu b'eggwanga tetujja kivaako nze nkozi ogwange ogwandeesa n'abaagala office free exit free entry nze I've succeeded. I'm a winner. I have luck. I'm lucky. Museveni is lucky. I don't settle for less. We settled for the best, and Museveni was the best. Kyagulanyi, cool your ass down as you wait for your time. Empathy for the rest. Woba ddala oyagala okununula Uganda. Woba ddala oli mulwanyirizi w'emirembe, w'eddembe, w'enkulaakulana. Woba ddala oyagala kulaba ku Uganda ey'empya. Cool your ass down. Oleke president waffe atuwaffe bye tumubanja omukisa guliba guliwo inshallah olijja naye woonojja n'obuliisa maanyi boyi kankomyawo kola ate mba nkyakolawo ki oyagala mbeerewo nga kakonge kakukubo nze ebyange mbikoze kye bannondera nkikoze ekiruubirwa kyange nkikoze twatandika ne omalako Jjaaja tova ku main ne tuleeta say no to a forceful transition netuvaawo netuleta settle for the best. Museveni is the best paka kati chichi kati tulimu protecting the gains tulina zi protectinga nga naffe tukifunyemu nga tulina betu protectinga naye n'akalulu tukakuumye bannange abakuumye akalulu banaye bannayuganda mwebale ku abidinga with the laws ne mubeera nga temuviolatinze mateeka n'abakuumye akalulu babbebi mwebale nnyo mwebalire ddala mwakoze kyamaanyi nnyo mwatutaasizza for the first time tulina 95% of DR forms. So as Office of the National Chairman, working hand in hand ne team gye baatuwokola nayo, we are good to go. Twetegese okwenganga buli kitujjira maaso. Abanaagenda mu makooti twetegese. Abanaagenda wa twetegese. Kye tutajja kugumiikiriza ng'abazzukulu b'eggwanga alina okulaba nti musaayi bannange omusaayi tetugwetaaga. Oba oyagala omusaayi gutwale ewuwe waka ogule enkoko ogisale ogulabeko naye mu ngaffe bannayuganda tubeegayiridde tusaba mirembe tusigale mirembe mu ddembe President Kaguta Museveni gye yatuleetera. Hajjat Namyalo, heading Office of the National Chairman of the Mighty Movement, NRM, and I'm the National of the Abazuluku Movement. I first of all take this opportunity to thank the Almighty Allah for all the blessings He has showered us with this evening when they are announcing our beloved President, His Excellency Kaguta Museveni. Thank you, Lord, for all your mercy. Thank you for giving us the opportunity to see right, not left. We have seen right and we have chosen the best. You enabled us to see through what we couldn't see. On behalf of the Abazuluku, the grandchildren of this nation, as the head of the Abazuluku, we congratulate you, His Excellency Kaguta Museveni, the grandfather of this mighty nation, for the success achieved. And we pray to the Almighty Lord to guide you more so that
you can really still take good care of us, maintaining peace, stability, and ensure that our priority needs are met. Thank you so much. I wish you well, Jjaaja.